Megatron kuri tugo mantino bera subscribing liking atoberenga o sharing Mozada Megatron is my name bebe sokula nti mutambula nafe each and every time ne moyo kubera nti mutambula nafe ku mukutu guno ugwa Megatron Media fetoga mantino with break news amawuli engiri jigabaga gudawo tugakuwa na join obanga ogafunira ddala bulungi nyamuli manji gatambula in and around the world naye nga mukasera kano amawuli genkuletedde ge spice dano kubera nti finally afulumiza Oluyimba lubayita mind your business. Remember onaku lwabadde lwaggulu onabanga atekayo Oluyimba lwa Jenkins Mukasa nga atekayo n'olulwe nabanga azigerageranya olwoli luli mu 10k views emyaka mukaaga olulwe luli mu milioni 10 omwaka mulamba. So abasinga bakikubyemu ebituli era nakuwadde endowooza z'abantu naye onaku lubadde lwaleero bwatyo nno n'atta Oluyimba lwe bayita mind your business. Oluyimba luno alufulumiza lubadde lunaku lwaleero machagona zibadde ndowooza ssaawa nga 5 n'alufulumya era n'agenda ku mikutu gye egy'enjawulo ategeeza abantu nti Oluyimba olwo alufulumiza. Bw'agenze ku mukutu gwe ogusooka, that is Facebook for you, avudde n'agamba nti nno kati njogerera abakutya kubanga nze sikutya. Awulidde kati njogerera abakutya kubanga nze sikutya, agamba Jenkins Mukasa. Nayogerako n'agamba nti njogerera abakukoowa kuba nange nakoowa. Njogerera abakukoowa kuba nange nakola ki? Kuba nange nakoowa. Nayogerako n'agamba nti twebuuza omumwa gw'otasirisa munnaffe walwala ki ye? Owulidde kyagambye? Mbu yeebuuza omumwa gw'atasirisa munne waabwe yalwala ki ye? Awo nno n'agamba nti osusiza mwamwamwa mind your business era nga Oluyimba luno n'abanga aluta. Awo nno abantu bangi bavudde ne babanga boogera ku Luyimba luno ku nsonga eno gyavuddeyo n'abanga ayogera era abantu ab'enjawulo basinzidde ku mugutu ogwo gwe yapostingiddeko akayimba ako ne babanga nabo bamuddiza omuliro. Bamusiimye abayogedde ebigambo babyogedde. Remember yesterday nazannyo wano oba nakuleetedde amawulire ga Roger nga Roger naye agamba nti tagenda kubeera nga amanyirwa abantu nga bano era n'asalawo n'agamba nti kafune ekimotoka ekigenda okubeera nti kinuunamu Mukasa amasavu mu lubuto n'awuninga ne disenti mpugwe ka Eddie tuddangamu okumumanyiira. Bigambo byabadde bingi. Remember bano abantu bonna bakola wamu ku Talk and Talk Show sheno okuli Kasuku okuli Bad Badru the East African okuli ne Jenkins Mukasa yennyini. Naye this time round oluyitalo luyimiridde nnyo wa Jenkins Mukasa nani ne Spice Dana naye era bo bagamba nti bagenda beera balwana ne Jenkins Mukasa paka kusawe sembayo. Mbadde ncha kusomera ku ndowooza z'abantu goli side kinga sinasoma ndowooza z'abantu oluvannyuma lwa Spice Dana okuteekayo statement eno gye nkusomeddeko gwe ali ku mukutu ogwa Megatron Media. Asosa agambye nti imagine forcing the song and no one gives it attention. Ugandans bakoowu. Remember omwana ono abasinga bagamba nti yakikoze okubeera nti apushinga Luyimba kyasisuubira okubeera nti Spice Dana ali ku level eddamu awo naga nti kanumbe Mukasa kigenda kunyamba okubeera nti mpushinga Oluyimba kozi Oluyimba si lulungi. Bw'otunula ennyimba za Spice Dana zonna luno Oluyimba njuwulira lubulamu. Man your business is a beef song na Oluyimba si lulungi. Tosa luteeka ku CD regular. CD regular Oluyimba lulungi nnyo. Naye Oluyimba luno mind your business olulimu n'entalo luba lukubye lugudde. Yes, Spice Dana afuna talkability nti awai tugenda kumwogerako naye tumwokeddeko mu bubi nti ali mu ntalo. Remember Bashiba Olix abatagala nnyo Spice Dana oba bagenda kikuba nnyo nga bakizawa wa Mukasa nti Mukasa akolera abantu Mukasa gankolera abantu kyendabye kyenjogera. Tubaddeko ne Tamale Junior naga nti omukulu gundi weeryawo abadde mukaawo nnyo nagamba nti Spice Dana yakoze mistake okubeera nti alumba Mukasa guno gwe mulimu gwabwe ate baguluddemu kati gwova n'obanga omulumba ate tolina kyogenda kubeera nti omujjako nekye yakoze jjo ekyokukwata Oluyimba lwa Jenkins Mukasa olw'emyaka 6 n'aguteeka ku lulwe yakoze ensobi nalabye nti yeesuula. Mukasa talina kyasalwa oba tayimba kufuna. That's why takubanga ku kivulu. Nalabyeko awo dina statement ya Roger yanyumidde ya manager Roger ey'okuvumba Mukasa olubuto olunene nenkuba mwaka faananyi Roger kubanda babenkanamu oli kyamusinga lubuto kubeera nti lwayagaagala naye Roger naye aluyina n'amabeere gano agasuna abali eyabagayina bannaye sibode shemize naye bonna beebamu. So madde nkyasoma no ku comment gwe naye tuwendowooza yonagamba nti so far you're good no matter what how hard things might go just hate evil
do good and keep moving on there, you know. Senga yasigadde nabanga movinga nti Mukasa amwogeddeko oba yogedde ku manager we ye kyagamba nti baludde banga buli bafuna omukisa bamukuba buli babeera ku shows abwezo bamukuba. Remember we yayina ekivulu ayakina wa ekivulu ekyo yasembayo kukola Edison yavayo n'agamba nti ekivulu kino tekigenda kukola. Ekyansanyusa nnyo Sebasidana kye yakola ya provinga Sandy wrong nabanga akola ekivulu nagende ne kibeera successful. Oshaka kingamba ne kibeera successful. Aho tayogera bigambo nedisa yagenze beya nako nakozesa ebigambo ebibi bigambo ebivuma bigambo ebivoola sima tata wange ekintu ekyajiza Mukasa nange ngenda kuleetera kukana mugambe ye Yerusa alina obukongovulu obwa black avumye ani ayise roja nti mabebbere mpa kunvuza ntunde bw'oyagala nkuwange munsigaza bbiri sente bbiri akajina 5 ekibuni mbwe envunza za luma roja awo tuli kuba ebigambo bino ye Mukasa tagenda kusirika paka gundi wana asirika. Remember paka spice wana asirika waliwo olutalo back then wali lutalo lwa Juliana Kanyomozi ne Jenkins Mukasa oba yina bya yogera kati abawogezi ba Juliana ne basawo baleetere Mukasa ye Mukasa teyagira Mukasa teyayomba teyakola buli we yajjanga ku lw'omukaaga ng'akuba Juliana. Not until Juliana we yagamba ko bawagizi benaga wa musajja mumuleke era ye bamuta naye naamuta teyamuddira teyaddamu kubeera nti akola ki ayogera bigambo nenga this some round senga spice yasirise senga na bino tebiriiwo senga Mukasa tamuleetera senga roja tebamuvuma nvunza mutava mu stocks ono nagamba nti no luck is when you become a star by just talking words with music sounds not singing. Kati ndowooza olaba abawagizi abatakwagala obawadde omukisa okubona nti boogera bakunafuya oshegedde yabadde basirikidde buli omu avaayo abeerenga afuna kyayogera akukakkanyi cause kino nkyogera si kirumamu. The songs poor, the songs bad, the songs bogus olimba si lulungi. Sebasidana you can do better nga tokubye nyimba za ntalo ezo nkokushoza tezikyakola most especially ng'olumba omuntu ali mu industry critique agenda kuva yogera ensonga ye oba okoze eki yayogere toyina kyogenda kumukola goyina ekyokufiirwa. Mukasa agenda tegeka kivulu agenda kukola ki Mukasa stage manager era bona ayita Fenoni Mukasa jabbeerako nga stage manager cause Mukasa working hand in hand nani ne Fenoni. Kadi Mukasa bona agerageranya Oluyimba lwe n'olulu Mukasa music sikwaja shaya kingamba music sikwala yayina awalala walya. So kino ekintu I think walinyemu awabi walinye mukanya n'omenyeka kati ogezaako okuyunga kikyaganye tunoonya muyunzi mutuufu ye Mukasa afuna ko sigwe mulundi ogusoso okukola ki okwogera ku bayimbi ate sigwe mulundi ogusoso okwogerako kino kyogamba nti bulijjo osirise yesu wansigaliddeyo ddala ng'osirise n'otamulumba. Mukasa ina banja bagenda okumulwanirako nawulira okasuko aga nti Roger amukubira essimu namuga sigenda mukwata ngenda kuyimirira ne Mukasa paka kusawe sembayo. Remember bano boogera each and every day babeerayo boboogeza mimona janga buli kaseera okolera live nti ovuma Mukasa oshegera Mukasa wandi mulese nayogera ebigambo bye gwe no sirika cool no tabaako na bigambo byogera nti omulumbe bebegere bino yogere biri awo tukyagenda onaga nti naye nga muzeeyi empererwe mu kikuubo defense waffe zibira wa mukyaliddeko ani kati wano twafulidde information okutali musango tata okubeera empererwe si musango oshaya kyengamba tata okubeera empererwe si musango kuba waddembe okubeerayo waba gye yazimba aveeyo oba mperere wabi oshegera so onagamba nti no naye totutama gwe tosirikako kyekiri kyeggambye nti Spice Diana senga yasirise ate nga n'amagezi Roger yagawadde Spice nti avaayo yogera ekimala nze kyedabadde nteesa nga nze Megatron muzere Megatron yandibadde akwata ssente n'azituwa n'awa n'abavumyi abalala nti gwe vumeeno no full figure yekka kimala n'ofuna full figure n'omuwa ku ssente nange n'ofuna n'ompa ku ssente n'ofuna n'abalala tetwandivumye Mukasa naye twandikuwolereza eba nangu omwana ayimba kati saawe no weerabisizza oshagidde weerabisizza tewandibadde ensonga lwaki olumba Mukasa tewandibadde ensonga lwaki ofulumya Oluyimba saawe eno
Serabe Luyimba lwa bifu lukola nti oba nina bifu nono enyimba za bifu zakoma kola dda zabana abanini baka miliyoni Bebe Cool ne Bob Wine be bakubanga mu bifu abasembayo kulya mu bifu zino ndaba bagundi bani muze radio be bazi yali amuko nga tuyingidde mu bayimbi ate entalo z'abayimbi ne ba presenter lugendo okukakanira nga presenter olumu awangudde nga presenter awangudde ndi Kasuku ngani Eddie Kenzo yakuba Kasuku abasenga temanyi Kenzo gundi Kasuku yawangulira erinnya lyalinya ne sente yafuna oshegede olutalo lugendo okugwa nga presenter akuwangudde remember each and every day for him or her ayogera ajana ayogera ayina abantu mangi abamuwuliriza gogenda kuba Luyimba ane mu kaseera agenda okunonya akole interview nti why Mukasa omwogera kochi ye Mukasa ina platform nyingi mwagenda ku Megatron Kasuku live buli womwayogere ayogere ebigambo bye ajeregereze kozi fenda tumanyi Mukasa yagamba nkolera abantu noba abadde jjo naye nga gwe chaliwe era jakukuba aja kujayogere naye talemeza munyate wajjana kuba njata kulemeramu so kino roja omuzanyo ogubaze bubi twadde ensonga kyogamba namukwaya ajjalumba omusajja bwamuvumye olubuto sima muvuma amasavu ate naye weegasseeko lwaki wandifunye gyosirikira bwota kandi olabe gye lugenda oba n'okubeera musonogo waayo omwana bwaki tumuvaamu omwana muleke oshegede tewandikiriza na mwana agenda mu live zino nga munyiivu kuvuma sima ebigambo bisimanya bikisima oshegera tewandi mukkiriza nkyasoma ku message z'abantu wano okusinziira ku Luyimba lw'omukulu Sibasidaana bo bawadde endowooza yaabwe etya onagamba nti ekyamazima telunyuma temunyirira mu comment section okay agamba nti ekyamazima telunyuma mukyala Range Rover wetakutuuse toolako wansi kalabe obutama nti ndowooza owulira bana abantu bavuma ate Mukasa ye bamumanyiridde nti ku social media abaako oshaya kyengamba ku social media abaako era abantu bakola ki abantu bamwagala information waabwe gwabawa bamwetaaga nnyo n'okusinga ebirala cause nga sinagenda mu maaso njagala kubeera nti nkuwa video eno engeri gye yatandiseemu omukulu Sibasidaana yafunye omusajja omunene ng'alinga Jenkins Mukasa n'afuna omusajja alina olubuto alina amatama amanene n'akanula amaaso nti yabadde ku live ng'aweereza lugambo bw'atyo video yatandise era ng'abantu kwe bali bamulaba mbu aweereza lugambo Sibasidaana n'amusanga n'amukwata mu bulago mbu n'aswala yekka awo bw'atyo yakutte ddala omusajja alinga Jenkins n'amusuula mu video bino si bwe gusoose nalaba muze radio awo mulemerembe yakozesaako n'ogusajja gakufaanana Bebe mugundi ye mu video ze nga yene engeri gya kuba Bebe Cool awo oshegeda wano yayina otalo ne Zuwena agenze ono nayina Oluyimba lwe yakuba nga anateekamu omusajja nga afaanana Bebe mu video ye so omukulu wato bwe yakoze n'akwata omusajja omunene alinga Mukasa n'amuteekamu yabadde ali ku live aweereza lugambo n'amugwema n'amuva emabega nti omusajja n'aswala ye no concept n'atandika okubeera nti ayogera ebigambo ebingi ku Megatron nga tukyatambira ddala bulungi nnyo ono n'amuwagira agamba they should try to mind their businesses. Thanks so much for the creativity. Let him mind his business. I'm Team Sibasidaana. They should mind their business. Truth bitter. But Pentagon here nyoko tugenda maaso yegwe. You're creative indeed. You're talented. Walai, see the guy. Sebuto yenyini. Chechiri chegami mbu. Omukulu yakoze video eno. Yasazeho kujja ekifaananyi kya Mukasa. Nti Mukasa alina olubuto, Mukasa alina amatama, Mukasa akola nti akola lugambo. Awutuli. So nonagamba nti just mind your own business, take care of your own affairs and don't worry about others. People so much gwe Sebuto Jenkins Mukasa oyo namuleetera. Maziga gokka sente ya yonone. Try something better. Musale yanonyeza yatedde mu video. Anyway, kasita zirina bajja kuyiga okufa kubiwa kwatako kati bagenda kunyiga stay blessed mami. Onaga nti no Kali Mostive nakalabye dda nagamba nti oyo katemba wamwe abaono balowooza promoting Luyimba ne this is serious kintu kya ddala beevuma bino tebuli promoting Luyimba manager waaviirayo n'abanga awanda omuliro manya si byangu onagamba nti no Jenkins is a businessman helping to push your song ate we musasudde obujulizi we buli
ono agamba alina obujulizi mbu Spice yasasudde Mukasa naye bino bigambo byammwe nze nga ali mawulire nga nze alina information entuufu wano tewali kusasula Luno Oluyimba tosobola kubeera nti olusasulira kumina promoting mu nyimba zonna ye zonna ng'abadde takola bw'ati kubeera nti atuula simanya asasule Jenkins ate ne Jenkins tasobola kukkiriza kubeera nti bamuyisaamu maaso bwe batyo Jenkins musajja mukulu haiko otandika omuyisaamu amaaso sendi musajja mukulu otandika okumuvuma nti gwe kasendi sente mekazi oba ogenda omuwa people are there you're saying that eno bali promoting Luyimba nedda matugula magezi funa wantu wali good ya promoting Luyimba era n'Oluyimba loga nti ba promoting Lubi siriro jiro muteeka kuyimba Luno no please au sukutuli Megatron koli gamatino wegere abera ngo subscribing liking atobere ngo sharing ku mawulire agesigika muzende benga trends my name baso kwena timutambula nafe ku mawulire kulwa mawulire agesiga mawulire manji nalabiyekao Pastor Bujingo ngakakasa nti omukuru Richard ono yali mutendeko we SFC mukusoga atugamba nti muyambi wa kanisa naye avuddeyo n'abanga akyogera nti yali we SFC omutendeke eyewayo ne bamukuba amasasi yena abanga awona nalabyekaawo nti yaloopa ono omwana yazimba koba yayimba Oluyimba Pentagon mu UCC neva negamba Oluyimba terinaako buzibu ugende mu maaso ate Pentagon ekigambo Pentagon kiriko corporate oba Pastor Bujingo akikuba corporate nedda nendabakaawo waliwo omukyala yavudde n'abanga ayambalirya n'embabazi ku ssente ze bamubanja bale bamubanja ssente za rent era nga bamutwala mu kooti so yavudde n'abanga agamba ssente zonna agenda zisasula naye atuyamba azisasule Lilian alekerawo kubeera nti akomawo mu mawulire ate lira tetutudde ku ekyo no amuyamba babeere nga basasula ssente ezo kazo ndowooza bye bandikoze ku bintu bino senga Lilian takaaba shaya kyengamba so mbebuza kubeera nti mutambula naffe each and every time mawulire gonna agaba gatambudde mu ggwanga lya Uganda gatakebera eggwanga tuba tugakuwa tugamba nti no Megatron break news so kubeera nti subscribinga likinga atubere ngushenga tukoma ne stories endala nyingi nnyo ankoma ne Tamale Junior kyakoze speaker ne nabbanja tekikoleka abantu bali center of parliament bayisa bikapu tulaba ezampuga naye ate speaker zakozesa olunaku Tamale mirundi Tamale Junior zena bwino mukambwe tuva ku mukutu gwa Megatron tukomawo